Weewaawo nkwaniriza nnyo omulabi waffe owa Bukedde TV 1 yonna gy'osinzira okutulaba olunaku olwaleero olunaku lwa kutaano ennaku z'omwezi 22 tuli mwezi gwa 7 ate era omwaka 2016 nze Sharifa Namuyomba nze n'amawulire agataliiko mutuntu ate nkumanyise biki ebivudde mu ggwanga okuva mu bitundu eby'enjawulo gy'otasobodde kutuuka olunaku olwaleero lunaku lwa kutaano era tuba tukuleetera omusomi ow'olunaku nga bulijjo era nga n'olunaku olwaleero owuza tulinaani ono tulina Frank Gashumba ng'olunaku olwaleero agenda obanga gatusomera mu gataliiko mutuntu mu kitundu kyaffe ekyokubiri era n'obubuuzo obutinitini nga bulijjo n'olwekyo mulindirire akadde konna Frank Gashumba gwe tulina mu studio olunaku olwaleero otusomera amawulire agataliko mutuntu kansooka ate nkulage omukozi wa State House akubye omubbi amasasi agamutiddewo bw'abadde agezaako okumubbira emmotoka ye mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero kigambibwa nti ababbi baludde nga bamutawaanya era nga guno gubadde mulundi gwakubiri bino byonna bibadde bujjuko kyebando mu disitulikiti ey'e Wakiso. Zibadde sawa nga 10 ez'ekiro ababbi ne balumba amaka g'Abaguma Peter mukozi mu State House n'ekigendererwa eky'okubba motoka ye ekika kya Primo namba plate esirikiddwa. Ababbi bano kiteeberezebwa okuba nga babadde basatu nga basoose kumenya ndabirwamu y'emmotoka nnyini y'okwekuwulira wabula bwe balabye agezaako okugula oluggi lw'ennyumba ababbi ne bamukanyugira ekifunfugu ekikubye endabirwamu y'oluggi n'eyatika. Kino naye kimujje mu mbeera n'afuluma n'emmundu okwetaasa bw'ati kwe kubamu essasi mu kyennyina agwa mu bitooke abalala ne bateeka okukakola tondeka nnyuma. Have they ever attempted to? I had another car vandalized still here. From here? So I came to open. They broke the glass as I was coming out. Atiddwa tasangiddwa na kimogerako kyonna naye nga mu nsawo y'emusangiddwamu ebisumuluzo by'emmotoka nga 8 eby'enjawulo. Ssentebe w'ekyebanda ategeeza nga obubbi bwe bususse mu kitundu kyabwe n'asaba abatuuze okukubiranga ku poliisi okuyambibwa nga n'abantu abalala boogedde ku mbeera eno. Bo mu butuufu obubbi bususse tebalina kye baleka buli kimu babba enzigi baziggula emmotoka bazitwala kale bwe kiba kiguddewo teweewuunya abantu babadde bulindaala okuba nti buli omu yeekuuma naye nga bandibadde beekubira enduulu bafune amasimu aga poliisi ng'oyo yandibadde awo yandibadde ayita poliisi oba n'amukuba amagulu ne tufuna omukisa ogw'ababbi abalala. So bw'ofuna obuzibu ng'obwo gezaako okufuna amasimu okubiraaba bekikwatako bajje bamukwate tufune n'ekibondo ekirala. Kituyambye ku kyalo kubanga omuntu bw'awulira nti baakubye omubbi ng'ate yamukubye yabadde olwedde musirikale babadde tebamusuubira nti musirikale naye kati awo abamu batandise okumanya nti amayumba g'abantu abamu bagenda okugayingira naye abamu bayina ebisobola okubeera nga bibakuuma. Poliisi okuva e Nansana olumaze okwekebejja omulamu ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyeza kugenda mu maaso. Kyokka eggulo limu poliisi mu bitundu by'e Nansana ng'eddumirwa OC Agrowola yagobaganye n'abamenyi b'amateeka n'ekwatako abavubuka nga 8 bwettu ne baggalira. Abu Batuusa ne Catherine Nakimbugwe okusekedde gulo ino lwa Bukedde TV. Ebyo nga tubitadde ku bbali by'omuwala eyagulirirwa n'agabira ebiva mu musaayi ebikyamu eri abafumbo babiri mu ddwaliro lya gavumenti erya KCCA tebinaggwa. Omu ku bafumbo bavuddeyo n'ayagala KCCA emuyirire kubanga yatataganyizibwa ekisusse. Omusasi waffe abaddeyo katubifune mu bojjovu. Nengenda mu ddwaliro okutuuka mu ddwaliro nengenda kunkebera babankebera ne bansanga ninakyo obulwadde. Abafumbo bano okulikula ba Robert ne Munetu Musime Besi be bagenda mu ddwaliro lya KCCA erisangibwa mu Kisenyi okwekebeza akawuka akaleeta mukenenya kyokka nabo byava musaayi ebikyamu. Kulaba kagamba nti oluvannyuma yaweebwa ye ne mukyala we akapapula akaali kakasanga bonna bwe bali abalamu era ne badda awaka nga basanyufu bya nsuso. Omukyala n'addayo munda mu kasenge gye baatukeberedde. Mbamba gye ndisivinga essimu nga naye ajja ne results 2 eyange neyiye nga zonna ziraga nti ali negative. Nali so happy ne ngamba ekiwedde
kyokka oluvannyuma lw'ennaku 3 yaddeyo mu ddwaliro lyerimu ng'eno bamutegeeza nga ye bwe yali omulamu nga mukyala we yali mulwadde kyokka nga kino kyali tekikyamutaasa olw'okuba nga baali basanyuseemu ne mukyala we. Omukyala alina amakerenda agamira gala vizi kati nga yaŋŋamba nti agamira alina hepatitis B nga nze sikifaako naye mba netankuula nendaba documenti endala ezireeted to HIV kubeera ne muntandikwa ya byonna mu kukebeza omukyala oyo nali mwekengera kanzizeeyo omukyala ku ddwaliro lyennyini erya KCC gye baatukeberedde mutuggyeko omusaayi awo mugukeberera awo tugulindire awo babiri results zigenda okufuluma ng'omukyala ali positive ndi negative. Ono agamba nti kyamutabula era n'akyankalanira mu ddwaliro lino ng'ebbanga lyonna abadde ng'atambula mu bitongole eby'enjawulo nga tayambibwa. Yenyamidde ku byaliwo mu kkooti ya KCC ku lunaku olwokuna olwa wiiki ewedde ng'agamba nti yategeezebwako nga bavunaana Nancy Tumusime Gloria nga n'ebyabaddewo byonna ye ng'avunaana omusango yabirabira ku TV nga ayagala KCC emulirire. Ani yamuvunaanye bamuvunaanye ki kubanga nze niyo okubaawo mpa obujulizi obulaga nti ono ye mutuufu ye yakola ekyo oba si yono. Ye Tumusime Besa ategeeza nga bw'amaze emyaka egisukka 7 ng'alina ebbono nga ku ntandikwa y'omwaka guno yafuna ekyeyo n'agenda mu mawanga ga Buwarabu kyokka ne bamukomyawo ng'atawaanyizibwa obulwadde bwa hepatitis B obukwata ekibumba nga ye yali takimanyi nti n'akawuka yali akalina. Saayagala bba wange akitegeererewo kuba tulina omwana asobola kukola ki kunkyawa. Nenyonyola omusawo kati nkikoze ntya. Omusawo n'ambuuza oyinamu ssente zonna nkuyambeko. Kunze siina ssente. Ye mwanyina akulabako Claire Nkaiza yemulugunyizza ku nkola ya KCCA yategeeza nti buno obuvunaanyizibwa bwayo nga batwala eddwaliro lino okwetegeeza okugwa balikolamu. Bo ne bafa ku ludda lwabwe nga tebalina kye bakozeewo tebamuyise kati omusango gutuuse mu kkooti omusibe tumulaba mu kkooti naye tetulina kye tumanyi. Kyokka y'amyuka omwogezi wa KCCA Robert Kalumba ategeezezza kino kibaali tekibangawo mu ddwaliro lya KCCA lyonna wabula n'asaba abantu okukitegeera nti omuwala ono teyali mukozi wa KCCA wabula yali atwaliddwayo okugezesebwa. KCCA management egenda kutuula erabe engeri gyegenda okusengejjamu ba interns kubanga kikola ba interns university ebatuwa. Kizawire yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale katulabe gyebinakira ate bwe tweyongerayo n'amala agataliko mutonto ge tulina olunaku olwaleero waliwo omusirikale wa poliisi w'enkambi y'e Kalamojja atiisatiisa abooluganda lwe okubakuba amasasi singa tebajjaayo omusango guli mu kkooti ogw'eby'ettaka. Ettaka libakayanira liweezaako yiika 17. Joseph Munabyo omujasi mu nkambi y'amagye Kalamojja yatiisatiisiza okuwa abooluganda lwe amasasi singa tebajjaayo omusango ogw'ettaka oguli mu kkooti. Abaagala balikubisemu ekyapa okumala okutukubisamu ekyapa ffe batugobe ku ttaka lyaffe. Step taata waffe Eriya Malinga Isaac Munaabi ne ssenga waffe Lydia Siboma be baagala okukozesa baneiba baffe batunyage ettaka lyaffe. Era omujaasi agamba nti yakuuma mu Pulezidenti Museveni naye twebuuza nti omujaasi yaliko ali waggulu w'amateeka akuuma Museveni. Ettaka erikayanirwa liri ku bugazi bwa yiika 17 nga lino likayanirwa wakati w'abaana b'omugenzi Benjamin Robin ne Joseph Munabi ono nga muganda w'omugenzi ate nga munnamagye mu gye PDF. Kigambibwa nti ng'omugenzi Zannafa yali yagabirako gavumenti ekitundu ku ttaka eryo ne bazimbako essomero era nga teyakomawo wabula n'abaako n'abatuuze ekitundu kwe bazimba ekkanisa. Neyonda yadde ku kyalo Buweesa Malaga ekisangibwa mu ggombolola y'e Busaabi mu disitulikiti y'e Butaleja omulamuzi Edward Rakashaka owa kkooti esookerwako mu disitulikiti eno bw'abadde agenza okulambula ku ttaka erikayanirwa. Bakira omulamuzi agenda mu maaso n'okulambula ettaka nga ebyokwenda binywezeddwa nga ne poliisi ekakkanya obujagalalo wamu n'amagye bibaddewo okusobola okutangira adde bayinza okukola effujjo. Oluvannyuma kizuuliddwa nti Munaabi abadde yeekuba ne baganda b'abalala ne batandika okutunda ettaka ly'abamulekwa nga likuza abatuuze ku kyalo kino. Ate abamu ku bantu abaagula ku ttaka lino balumiriza Munaabi okubaguza ettaka era n'abakasa nga batalina kweraliikirira kubanga ye muntu munene mu magye. Tumaze enkaayana kumala myaka ng'oba 10 okuva taata lwe yafa. Kyokka mu ku batuuze baagadde okuva mu mbeera kyokka poliisi ne bakakkanya. Tubagambe bulungi tatesobola okukuuma busungu bwe tatugoberera eno kooti tujja kubakwata. Oluvannyuma lwa byonna omulamuzi asabye abantu bonna abagula ettaka lino okutuula ku mmeeza boogere ne Nabwire yasikira omugenzi lwa nsonga nti yeka alina obuyinza ku ttaka eryo. Ne mukiteeka mu buwandiike n'omanya gwe oyina ekibanja oba kyayiika emu ku ttaka erya gundi ng'osasula obusuulu bwoti
era ne bakupimira ne bakuwa n'ekiwandiiko okujjawo ebuzibu ate obunajja mu maaso. Ye Munabi yeeganye ebimwogerwako n'ategeeza nga bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Ettaka lyaffe ewange wali batugende nkulaga bano banyinaze bano. Debula Nabwire ngono emusika ategeeza nga Munabi bwe yamusuubiza okumukuba amasasi olw'ensonga nti asinga okumulemesa okweddiza ettaka lino. Okunkuba amasasi nze mbalemesa ettaka. Tone Tumbya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Tugenda kweka feesi ye tumwambaze nga wa Al-Shabaab ayingire emmotoka eno. Gate tuyiseewo bulungi tebakebedde bbuutu tebaŋŋambye nako nti obaggulawo oluggi bwe luti. Omukyala eyayingidde mu mmotoka muno mwali munda ne mu bbuutu mulimu ensawo yange. Kitegeeza singa ensawo eno singa emmotoka eno nagitiseemu bbomu zokka mbadde njja kukola kyonna kye neetaaga. Ebikwekweto mu nsi ezaakula poliisi tebikolera mu yunifoomu. Tobojja ng'oyambadde yunifoomu abakozi b'ekifo abaakulabye edda. Singa buli muntu abaako kyakolera eggwanga lino twalibadde bulungi. Gw'alaba Bukedde TV essaawa zino singa Katonda alabise mu kisenge ekyo n'akugamba ngenda kukolera buli kimu kye weetaaga mbuuliraayo ekintu kimu kye wali okoze nga tekigasa ggwe. Abantu abaluutinze eggwanga lino tolibawulirako nti bayamba abanako. Tolibawulirako bavuga mmotoka nene endabirwamu ziri wakko. Weewaawo ye omusajja gwe beetwogerako akadde kano gwe tulina mu studio gwe tugenda okuba nga tunyumyamyako naye ate oluvannyuma atusomera amawulire agataliko omutuntu mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga bulijjo. Tumulira mu studio yatuuse dda tukwaniza nnyo ssebo mu studio za Bukedde TV. Weebale kujja. Owulire otya ng'ogenda kusoma mawulire wabula nga tukutidde byabufuzi si bye tugenda okwogerako essaawa zino. Tugenda kwogera ku byamawulire n'obuuza obutonotono nnyo. Ngenda gasoma ekiba kibe. Oli serious? Totiddeemu nakamu. Kitulabye tumekesa amacupa tyoleeta endeku. Tubuuse bisoleeta enkuluku ku ngenda gasoma. Buli wamu gyali yeetegeka ensoma mulega Bukedde. Mr. Gashumba omuntu yandegadde okumanya background ya katonotono. Background yange enzaalibwa mu kifo kye bayita Villa Maria Masaka District Civilization gye yatandikira. Nensomera Villa Maria Primary School nensomera mu Aga Khan Masaka nengenda Enkumba paka wendi wa. Ndi neighbor wamwe nkola few meters from Bukedde. Okay, ebitabe tulina olunaku lwa leero. Mr. Gashumba abantu abasinga kumanyira nnyo naddala mu politics nti by'osinga okwogerako naddala okulwanira omuntu wa bulijjo bw'oba oyogera ku mboozi oba ebimeza by'otera okubeerako. Naye lwaki teweesimbawo oba olina ekirowoozo mu maaso awo nti osobola okwesimba? Actually abantu mu Uganda tebawula social activism ne politics. Nze njogera ku kintu ekinyigiriza abantu. Abantu besinga okwegomba ku nsinga ba Yesu, ba Nabi Muhammad, ba Martin Luther King tibali bya nabi abufuzi. Toyina kubeera mu nabi abufuzi okukyusa embeera z'abantu. Ate amaloboozi gaba Gashumba singa gasirika ne gagenda mu parliament oba mu state house ani anayogera ebinyigiriza abantu. So walina okubeera yabala abachekinga abakola ki? Kati walina okubeera at least n'ovako ekifo ky'obeeramu abantu ne bakutegeera bulungi nnyo. Okusinga okwogerera n'ebbali. Uganda teyakumi 2016 waliyo 2021 2023 tennaba kuggwaawo. So ekisinga obukulu kusaavinga abantu. Nze era nkigamba nnyo abantu teweetaga tayito okukyusa obulamu bw'abantu. Singa buli muntu mu Uganda asazeewo kiriininga compound ye nekkuba erigenda mu maka ge Kampala yalibadde clean. So sitwetaaga bitiibwa okukyusa obulamu bw'abantu. Sisuubira kugenda mu byabufuzi naawe nze nsuubira okontinuwinga nga njogereza nga njogera ebintu ebinyiga abantu. That's me. Okay. Mami Gashumba omuntu ng'ovuddeko okumanyira mu bya politics kyekirala omuntu kyalibadde akumanyirako? Kidipende nze ekintu okumanyirako njagala nnyo okubeera n'abaana nnyo. Njagala nnyo okubeera n'abavubuka. Kino nnyo nti ndi ku Bukedde ensi yonna kati ndaba waliwo omwana omuwala yazze mu office eggulo yanshokins. Yawulira bye twogera mu simu ka Uganda ng'anoonyezeeyo omulimu okumala emyaka 4 n'agenda okulima watermelon. Buli season imwe ya watermelon agigyemu $7,000,000 ku AKM. So nga nemubuuza batandikamu ssente mmeka kati newola $1,000,000 gye nateekamu. Kitegeeza teekamu $1,000,000 n'afuna $1,000,000 mmeka mukaaga. So obulamu bwange bulo kyetingira kukyusa bulamu bw'abantu. Bulamu bw'abantu. Kale kati tumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mwagenda okuba nga gatusomera tovaawo.
kolikayo nnyo mukumulako ko tukyagenda mu maaso n'okutuusa agataliko mutonto akadde kano tekaba kange kaba kamunanga ali mu studio agenda obanga agatusomera essaawa zino era njaga otunemu eyo kamera mwami Gashumba abantu banjulira amanyago otandika obakakasa nti ekiwaza okukola amawulire ku ssaawa zino gabasomerwa Frank Gashumba ku Bukedde TV. Abalimi b'ebimuli ensambya okuliraana enkambi ya poliisi balumiriza abantu be bayise ab'akabinja k'abakifeesi okubatuluganya ne babagalika emiggo ng'ekigendera kyabwe kyakubagoba mu kifo kye bakoleramu. Bano bakukulumidde poliisi obutabaawo kyekola n'etitiibya abamenyi b'amateeka. Waguddewo akajagalira ensambi okuliraana balakisi ya poliisi wakati w'abalimi b'ebimuli n'abantu be bayise bakifeesi abalumye nga babagalidde emiggo n'ebiso ne bakolako effujjo n'okubonoona ebintu byabwe. Bakifeesi batusazeko bakuta amacupa bakuta ebijambiya baagala kututema butemi ffe abakolera wano. Yapande bogere yakwataganya poliisi ne bakifeesi yabatumye bakifeesi bazano baradio. Wetuukidde mu kifo kino nga bebalumiriza b'emuludde nga n'abalimi beesumye okuwanga nga yenna addamu okubalumba era nga poliisi ebadde yatuuse dda mu kifo kino yebakakanyiza. Mu kifo kino mulimu abalimi abasukka mu 350 nga balima bimuli nga abamu bagamba nti bamazeewo emyaka egisukka 20 era nga ssentebe waabwe Vincent Katumba agamba nti ebbanga ligenze nga poliisi yagala okubagoba ku ttaka lyayo liweewa abavubuka ba kifeesi abagambibwa okuba nti balokoka. Ngaffe abakola wano bayinza kugamba nti kifeesi yalokose ajja akolere wano ewaffe bw'ate ffe otugobewo ffe tuvewa bakifeesi bagala kutwala kifo kino ekitasoboka ekibanga ekifo kirungi ng'era bakyagala mu mazima bajje baleete wano batutuuze bakitwale mu mazima tumanye ekifeesi naye bakifeesi be baani olina kati bagoba abantu babunja bati bakolerawo omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango agamba nti ettaka lya poliisi era nga bagala kutandika okukozesaawo naye tugenda kuddayo twogere nabo tubanyonyole lwaki twagala kukola ki okukozesa ekifo ekyo ate naffe bale tubasaba bagondere amateeka kubanga ekifo kyaffe oba twagala kukikozesa batukirize tukole ki tukikozese. Asambazi n'ebyogeddwa nti abantu bano balumbiddwa bakifeesi n'ategeeza nti omuntu eyakwasiddwa omulimu gw'okusendawo yabadde agenze okukola omulimu ogwamwebwa. Naye ennaku zino buli kintu buli omu oba waliwo akoze kino oba waliwo buli gwolaba agamba nti wano wa kifeesi wano wa kifeesi. Tewali owa kifeesi yabaddewo, tewali owa kifeesi yagenzeyo. Dennis Kyobe yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Abantu abo abatunda ebimuli bamazeewo ebbanga ddene awo ze mbakubiriza temuvaawo tulina kufiira mu Kampala nga kalooli temuvaawo ate etteeka litugamba nti bw'obeera mu kifo okumala emyaka 10 ofuuka bona fide occupant bweba poliisi egamba nti nno baagala kukolerawo ate lwaki gang of criminals bebagobawo abantu sensonga ezo omuduumizi wa poliisi ne Jennifer Musewa KCCA muzikole ki muzitunemu naye nga mukyazitunamu abaliwo temuvaawo. Leero mu mboozi y'obujjanjabi obusookerwako tutunuulidde engeri gy'osobola okujjanjabamu omwana kasita okizuula nti tawulira bulungi. Ekintu ekisinga obukulu eri omuzadde yenna kwe kwegendereza ennyo ng'oyonsa omwana okulaba ng'amata tegatonnya mwana wo mu mato. Nyizaako mabeere go naddala okutonyizaako amabeere muno mu kibatu muno bwe muti. Kubanga kino kya bulabe nnyo nga kyandiviirako omwana w'okutandika okufuna amasira mu mato ekiyinza okumuviirako obutawulira bulungi n'oluusi okuzibira ddala amato. Era bakugamba nti bw'oba oyonsa omwana wegendereze. Kino ng'okitadde ebbali n'abavubuka abatwala abaana mu bidongo nga bato nakyo kyandikosa empulira y'omwana. Kati ebidongo ebyo bwe bikuba ennyo bisobola okukwata omwana kugamba naaba nga tawulira. Olwaleero mu bujjanjabi obusookerwako tutunuulidde omwana afunye obuzibu bw'obutawulira bulungi. Tuba tuganguyidde etukozesa ku ddagala egganda gawona. Wanyana Bbira agamba nti buli alina omwana gezaako okulaba ng'omukangakangamu osobole okulaba oba omwana we awulira bulungi. Gamba gwe
nolanga nkyuka bwati. Mu kumujjanjaba agamba nti funa akawulira n'ekimuli ky'olusambya obisibire mu kigogo ovumbike mu masiga okusobola okufunamu amazzi. Mu kyoto n'otonyezaamu otuzzi nti n'okamula bwoti okutu kw'omwana ate gombi ogateekamu. Bino bw'olaba biganye omwana mutwale mu ddwaliro afuna obujjanjabe. Ku Lwabukedde TV ndi Aida Nakazi. Kubanga n'eddwaliro nalyo lisobola okuba nga liwonya. Waliwo abavubuka abasoba mu 12 Kawempe be bakutte. Bano kiteebezebwa okuba nga be bamu ku kabinja akayitibwa Kasolo. Mu kukwata basangiddwa n'ebintu ebiteezebwa okuba ebibbe. Babasanze mu Kiganda zone mu Gombola y'e Kawempe. Abavubuka bano basangiddwa n'ebintu ebiteeberezebwa okuba ebibbe omubadde emizindaalo, amasimu n'ebintu ebadde bakozesa okumenya amayumba g'abantu. Bano basangiddwa mu Kiganda zone mu Gombola y'e Kawempe. Abatuuze bategeezza nti obubbi bususse mu kitundu kyabwe nga bukolebwa abaana abato ate nga nzalwa za ku kyalo. Bonna bakuno tebagala kukola befuula abakola ekiro nga bajja Bano era balumiriza poliisi okubasibako obumenyi bw'amateeka kuba abavubuka be bakwatibwa wayita akaseera katono ate ne babata. Twakudde nga atuze omuwala babadde bamuwa bondi twasanze agenda sayininga naye ekyomukisa ne tutuuka tugenda tutandikira addamu okukima omusibe akwatiddwa n'agenda ku poliisi oli n'agenda omugjayo bwe tunoonyereza ng'omuntu oyo yabadde abbi amugjeyo tujja mugiramu awenga amutadde ezo sente ze bagaba tugenda naye mukwata kuba twamaze dde okukolagana ne PSU tetugenda kukolagana n'abantu ng'abo. Ate yo poliisi y'Ekinoni ekutte omusajja abadde yeefuula kojja w'omwana eyakubwa amasannyalaze mu fakitole ya Kiddawalime ng'ono abadde aludde ng'agenda mu fakitole eno n'aggyayo ssente z'okujjanjaba omwana wabula nga n'omulwadde tamumanyi. Mulabira mu CBS Mengo mu geeti mwennyini munda nali ngenda butereevu kubanga nze nali ndaba omulyango abantu gwe bayitiramu. Kati ye bwe nali naatera okutuuka ku mulyango ogwo nambuuza nnyabo oyagala ki? Kisebo nze ngenda wano mu ofisi za CBS kusaba ku buyambi. Nangamba kontuuseeko nze mbikoleramu ddala onfunye. Ono okukwatibwa abadde anoonye ssente endala era nga ye bamukwatidde abadde yakatwala obukadde 36. Poliisi y'Ekinoni ng'ekulembeddwamu OC Ase Mukundane yasoose okulumba bazadde b'omwana ono Irene Nakimbugwe eyakubwa amasannyalaze wabula bano bamutegeezezza nga ye batafunanga ku ssente yonna nga kino kitabudde abakiddawalime. Yakatumuguddeko omusango of obtaining money by false pretense. Bakozesa radios ezo babeera bakadeedeeyi ne mu malwaliro mwe bali olina gandi nja kulabira Dr. Gondi nja kulabira Gondi nja kulabira obuyambi bwe buti kati abantu abanoonya obuyambi beegendereza abantu bebakolagana nabo. Haruna Mugerwa ne Sheriff Sebunya bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Weewaawo emboozi ogirabye era munnange oba tuyagala kufeeyo n'okubanga okwegendereza naddala abasaba obuyambi olina okuba omwegendereza kubanga abafeere bo bangi nnyo. Essaawa zino njagala kubuuza ku Mwami Gashumba engeri gy'awuliramu oluvannyuma lw'okusoma amawulire. Pozi nga tonnaba kumbuuza ekyo abavubuka mwenna abalaba TV essaawa zino mbeegayiridde temujerega mulimo gwonna beerako akantu k'okola akatono akakuwa akasente. Buli muntu gwe weegomba yatandikanga ggwe. Poliisi mu Uganda tesobola kukwata buli muntu mumenyi w'amateeka. Abavubuka muve mu kujeregerera emirimu mukole mubeeremu n'akasente. Okay, kyembadde simanyi nti bw'oba osoma amawulire wano ttiimu ebeera nnene nnyo. Waliwo abantu bangi ona controllinga kino na controllinga kiri. Naye ng'ebintu ebisinga olunaku olusoose kikutiisaamu katono kinaabeera kiti. Naye ndowooza bwe mumpa omulimu wano nyinza okusoma amawulire ne mwewuunya n'okwewuunya. Naye ekintu kyenkulabyemu konti tuba tusoma amawulire naddala nga ffe bannamawulire tetulina kulaga sayidi naye ate ng'ogiraze. Anti ze siri munnamawulire awo twawukanira. Ate essaawa zino nkulese ng'omusomi. Kati obadde olina okweyisa ng'omusomi wabula nga. Naye nga sinaba kufuuka munnawulire embeera munnayuganda. So bwe ndaba ekinyigiriza bannayuganda mmanyi n'okikola kimanyi n'okyogerawo. Kubanga abo abakyala boolabye ewa mukwanaawo. Mu Uganda nkiriko rekodi be baasengula Shimoni Primary School ki ekiriwo.
bayinza okubasengulawo mu kifo ekyo nekimala emyaka emirala 10 nga tewali kigenda maaso. So buli lwosengula abakyala abo oba okulietinza abamenyi b'amateeka abaki abalala. Bw'oba toli mu bino ebintu by'okola obulamu bwo buli butya? Njagala nnyo okubeera awaka. Njagala nnyo okubeera awaka. Saagala nnyo okubeera mu public. Njagala nnyo okubeera awaka. Naye abantu bandyagadde okumanya Mwami Gashumba asaakinga yakoowa mufumbo aliki. The hunt is on. Tuli mu kuyigga. Ne tuli mu kuyigga njobe si kibe. Ompulidde tuli mu kukola ki? Tekyawandiikibwako mu Bible oba mu Quran nti omuntu ajja kuwasa nga alina emyaka 3. Ne ku nkaaga owasa ne ku 5 okola ki? Owasa. So message eri emu ku Bukedde TV. Mwabatanda bakufumbirwa, abatanda bakuwesa, take your time. Tofumbirwa, towasa olw'okuba family kugamba ofumbirwe. Mukama bawo mukisa. Akataliko omuntu tugategala bisoga lunaku olwaliro ne wiiki ejja alindi ate omuntu omulago tunakuleetera abantu basiibule. Nenga nyumye nnyo. Abantu basiibule nze mmaliriza. Mwebale kulaba Bukedde TV kibakakatako okuva ku makya paka ku mukaaga wa kiro kulaba Bukedde TV. Mwebale nnyo obutadivertinga ku target group yammwe. Media houses ezisinga mu Uganda zaava ku target audience yayo. Ne Bukedde from day one emanyi target audience. Waje kye kimunga gondeta dikati.